Okay, bamikwano mugamba muti atugendako mu birooto olwaleero waloose kibiki byolooto ologoota naki? Abantu bangi nnyo muloota ebirooto eyo naye nga temumanyi kye bitegeeza. Okuloota buba bubaka okuva eri Mukama Katonda. Abamu mu biroota ne bibeerawo, abamu mu biroota ne mutabiraba. Ebiseera ebisinga kuba kulabulwa. Okugeza bw'oba otera okuloota ng'ente ekugoba, ovuga emmotoka, olinnya olusozi naye totuuka, gwe tosomoka, osomoka amazzi naye gwe totuuka, olemera mu kkubo, banno ne bawalampa bo ne bayitawo, gwe n'osigala wansi ng'okyalaajana, kiba kitegeeza okyali bubi nnyo. Ebintu byo byonna tebiteredde. Olugendo okyalina luwanvu nnyo okuva awo w'oli, oba ebizibu okyafuna bingi nnyo, okyali mu maziga mangi nnyo, nga kitegeeza weefeeko. Ky'ova olaba bali basomoka, gwe n'osigala ng'olaajana ng'oboyaana. Era bw'oba otera okuloota ebirooto bw'ebito bw'ebityo, mukwano gwange toli mutereevu, weetaaga buyambi, weetaaga kwetereeza ggwe ng'omuntu. Bw'oloota nga oyambuka olusozi nga luwanvu, lulimu ebiwonvu n'ebikko, naye n'olwambuka n'oluvuunuka n'olumalako, kyentegeeza kitegeeza nti ggwe oli muwanguzi era yisa emikono mu maaso. Ggwe oli muwanguzi, yisa emikono mu maaso, kubanga okuwalampa olusozi bulinga bwe bulamu bw'ensi eno. Kankigeraganya weekityo nti obulamu bw'ensi eno olusozi lugendo. Bangi nnyo abalutambula ne bawangula, abalala ne balemererwa. Otegeera bulungi? Kakitegeeza ebintu ggwe ebibyo birungi singa oba osimattuse olusozi olwo oluyiseeko bulungi ddala. Bw'oloota nga ozze ku ssomero, osoma oli mu kiraasi, ate nno oli mu kiraasi ya wansi P1, P3, P2. Oli n'obwana obuto osoma, oyambadde yunifoomu, ate ng'oli muntu mukulu. Kitegeeza mu byokola byonna teri kugenda mu maaso, ogenda kuddanga buzzi mabega. Naye bakukwatira biliyoni ya ssente ne bagikuwa wali eri, zonna ozikozesa ne ziggwawo, n'obeera nga tolina kyolaze kyokozeewo, naye nga ssente bazikuwadde era ozirabyeko, ozikozesa zikoze eki? Ziweddewo. Kwe kuloota ng'odda ku ssomero. Kitegeeza naawe oba olina okwefaako mukwano. Waliwo ekiro tebakira okumbuuza ennyo. Oli n'aloota omuntu we ng'afudde, ng'alabira ddala bamuziika, maziga ne mukaaba mangi nnyo, ng'olabira ddala omuntu agenze. Waliwo atera okukimbuuza, senga naloose bannaye biki? Oli yajja atidde nnyo. Naye ebiseera ebisinga omuntu oyo gw'oba waloose bw'atyo oba aba yalidde nnyo nakkuta. Kwe kumuloota ng'akoze eki? Ng'afudde. Ate mwe abatera okuloota nga omuntu w'omulaba musanyufu nnyo, anyirira nnyo, yenna alabika bulungi, n'ogamba bannaye ng'olabika bulungi, ng'onyirira. Ebiseera ebisinga mikwano gyange omuntu oyo aba mu mbeera mbi nnyo 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 ddala. Era bw'omala ng'okuloota ekirooto ekyo, kwata akasimu mukubireko. Bw'oba osobola okumutuukako, mutuukeko olabe embeera gy'aba alimu. Naye ebiseera ebisinga
taba mu mbeera nnungi, aba n'ebizibu bingi, abeera mu maziga, sinakindi ng'anaatera okufa. Ebyo bye biki? Bye birooto byaffe. Ate gwe aloota nga weegatta n'omusajja, naye ng'omusajja oyo gwe weegatta naye akukwana, era mwakatandika omukwano gwammwe, muli mu process ey'okwewaako, kale muli mu process ey'okwepiica, naye ne musooka n'omuloota nga mwepiikiza mu birooto. Ebiseera ebisinga kiba kigenda kukomaawo, kiba tekigenda kweyongerayo. Ekyo kiba kitegeeza nti omuntu oyo si wo, togenda kumufuna. Era abaali babirooseeko ne mukifuna munjulira, ebiseera ebisinga tebeeyagala. Yes, bakubaawo mukwano naye tewali kyebazaako, wabula beeteeraawo. Kale twali tweyagala naye oba ki ekyabaawo? Nga gwe wafuna dde okulabulwa okuva eri mu birooto, okuva eri bamalayika ba Katonda. Ate omwana omuto, tugeze bano banvubuka, tannaba kugenda mu kasanvu. Wenjogera akasanvu mukategeera, tannaba kugenda mu nsonga ze ez'ekikyala, n'aloota nga alina omusajja, bannange banyumirwa. Ebiseera ebisinga gira musajja gwamanyi oba muntu gwamanyi, kale banyumirwa. Ebiseera ebisinga omwana waafuna ekirooto ng'ekyo aba agenda mu kasanvu, era bugenda okukya ku makya ayinza okulaba ebintu byatakola ki, byatategeera. Kitera nnyo bbeerawo, aba takifunangako. Zonna nteekateeka za Katonda, naye abali bakifunyeeko nammwe mukola ki, gye muli. Ate eriyo abatera okuloota nti musajja oba mukazi, n'oloota omuntu gw'omanyi ng'ayambadde akasikaati katangala bwe kati, bikimu ekiri munda, mapu yonna alina ebifaananyi okuba bikube, n'omulaba mu kirooto n'ajja n'akuyitako we bati n'asala ng'alinga akusoomooza. Baaba, ekyo kiba kizimuzimu ekijjira mwoyo omuntu nga kyagala okukukozesa kikweyambise. Era abasinga mulaba bwoti ogenderawo n'onjoyi ng'ogenda okuzuukuka ng'omaze, kiba kikuyingidde nga kimaze okukukozesa wenna, era kiba kigenda kudda, tekigenda kukoma ki awo. Abatera obbiroota kibi nnyo, kibi ddala. Oba oli musajja oba oli mukazi, jangu weefunire eddagala erigenda okubeera nga liggobako ekintu ekyo, kubanga si kirungi. Mutera nnyo okubiroota era mubimanyi. So ebirooto byaffe tugenda kubeera nga ate tubikomya awo ku 0704737114. Gwayagala ekyogo ekijjako ebisiraani awamu n'ekireeta emikisa, jangu obeere nga weefunira ekyogo. Jangu tweyunire tukuwe ekyogo ekigenda okujjako ebisiraani, ekigenda okutukuza, obeere mutukuvu. Buli kimu kyokola kitambule, oleme kubeera kizibu ate mu nsi eno, oleme kwevuma nsi eno. Nabadde ndaba akatambi akamu ng'omukyala munnansi w'e Somalia akutte omwana we, wali ku ttaawo iziti oba clock tower eringa ku ssaawa ya Queen, eyo gye baakakola eyomanyiyo. Akutte omwana we amuteeka wansi, amutaagwe mu mmotoka emulinnya afe. Gye byaggweredde okubuuza omukyala nti alina ebizibu bingi nnyo, tokkiriza kutuuka ku ekyo mukwano. Ebyo byonna osobola okubyetangira singa oba ofunye okukola ki, okumanyisibwa. Ate bw'owuliranga ekintu nga tokimanyi, fuba nnyo okulaba ng'okinoonyereza.
kiki kiva kuki nkiziyiza ntya okusobola okubeerawo. Towakanyanga bintu bya nsi eno kubanga bingi nnyo ebiriwo oba bitutukako tetumanyi gye byava naye nga weebiri okitegeera. So towakanya, oli waba akugambyeko kkiriza okikole, at least kigaane naye ng'okoze eki ng'okikoze. Mwe bannemesebwa okeera ku makya n'ogenda ku mulimu n'ovaayo okuddayo enkeera nga bagamba tukugobye nga tewali nsonga n'otanoonyereza lwaki kivudde kiri bwe kityo. So mbeera nnyingi nnyo omuntu z'otuukako mu bulamu bw'ensi eno, mu bulamu obwa bulijjo ng'embeera eyo ekunyigiriza naye nga tomanyi kikyakukola kyakukola. Sharinga ne Senga Abaselebu osobola okubeera nga ate ofuna okumanyisibwa oba otegeera watya woyinza okukola ekintu ekyo. Subscribinga, sharinga ate olikinge. Mulago 2 wensangibwa nga ku kyaki ya Kakande kasitotuka ku kyaki ya Kakande kuba bukubi simu yange 0773369151. Delivery zikolebwa buli wamu wobeera oli. Omulimu gwo kuŋŋamba nti nze njagala kino na kino, awo n'ofuna okuyambibwako. Mubeere bulungi. Happy New Year.